Bakansala bano bakulembeddwamu omukubiriza w'olukiiko lw'eggombolola y'Egoma mu disitulikiti y'e Mukono, Tony Bwanika, era bano basazeewo okujja ekimira okuva ku mbuga y'essaza ly'e Kyaggwe. Bandaba mwenna ku BBS bannange mbakubira omulanga mujje tugule emijoozi twetabe wamu ne Ssaabasajja Kabaka ng'akuza amazaalibwa ge. Omuwandiisi w'essaza lino Moses Kyeyune yagibakwasizza mu butongole era n'abasaba okukunga abalala beetabe mu misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka. Njagala okukubiriza abantu mwenna nti mujje mugule emijoozi gino gikyaliyo, esseeta bampaddeko mujje mugule, gijja beerawo kwa Dwyer ku kyokunnamiryango. Yakiikirira abavubuka mu lukiiko lw'eggombolola eno Simon Peter Mwebe yeeyamye okukulemberamu abavubuka beetabe mu misinde gino mu bungi. Okunga abavubuka bannange bonna okuva mu Goma Division ne Mukono Municipality ne Mukono yonna ne mu Buganda bonna twetabe wamu nga tujaguza amazaalibwa ga birthday nga twetaba mu misinde gino era mbakubiriza okujja okugula emijoozi. Kale nawe nno nkukubiriza